Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du abaddu Allah balungi abaliyo mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katugenda maaso n'emisomo gyaffe egikwata ku nnaku zino 10 ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja. Tukimanyi bulungi nti twayogedde ku mirimu emirungi nga mulimu okusiiba ennaku 9 ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja ng'olwaidi teruliiko. Ate tukimanyi bulungi nti okuliwa Ramadani eriyo yayitibwako Ramadani kukkirizibwa ekiseera kyonna nga Ramadani endala tennatuuka. Ate era tukimanyi nti osobola ozisiiba ng'oziriraanaganya oba okuzaawula. Kati oyinza okusanga we tuli wano waliwo abadde tannatandika kuliwa Ramadani oba nga waliwo eyaliwako nga tannamalayo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakikkiriza n'agamba nti fa'iddatu min ayamin ukhar, abayitibwako ennaku za Ramadani akkirizibwa okuliwa mu nnaku endala, ate n'atayawula nnaku ki mu nnaku z'omwaka. Said bin al-Musayyib bwe yali ayogera ku kusiiba okwa sunna mu nnaku zino 10 ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja yagamba la yasulu hatta yabda bi Ramadan, bw'obanga obanjibwa Ramadani tosaana kusiiba kwa sunna paka nga osoose kusiiba kwa Ramadani, ng'ategeeza okusiiba ennaku 10 eza Dhulhijja nti bw'obanga obanjibwa Ramadani ennaku zino 9 okubeera osaana oliiremu Ramadani okusinga okubeera nti osiibiramu kusiiba kwa sunna. Wadde abamanyi ne baawukana ku kusiiba kwa sunna okubeera nti nno okusiiba nga tonnaba kuliwa banja lya Allah subhanahu wa ta'ala lya Ramadan. Abamanyi abamu ne bagamba la yajuzu lil insani idha kana alayhi ayami Ramadan an yatanaffal bal yajibu alayhi yabda bil fard, nti omuntu abanjibwa okusiiba kwa Ramadan takkirizibwa kusiiba kwa sunna kwonna, kakube kwali okwa sitati oba mande lwakuna oba nnaku njeru oba kuno okwennaku za Dhulhijja oba Arafa oba Ashura oba lunaku luvannyuma lwa lunaku, okusiiba kwa sunna kwonna okujjako nga amaze kuliwa Ramadani. Era abo bonno ne bagamba n'okugamba nti bw'aba asiibye okusiiba kwa sunna, okusiiba kwe kufa tekukkirizibwa kubanga alina ebbanja lya faradha, makulu nti alina kusooka faradha. Abamanyi abalala ne bagamba nga be basinga obungi ne bagamba nti nno omuntu nga alina ebbanja ly'okusiiba okwa faradha alina kusooka okusiiba kwa faradha alyoka asiiba okusiiba okwa sunna. Naye bw'abeera nga asiibye okusiiba okwa sunna ng'akyabanjibwa faradha, okusiiba kwe kutuuka, tetusobola kugamba nti okusiiba kwe kufu. Kaakati Aisha radhiyallahu anha ne bagamba nti Aisha olaba ye yakeereyanga okusiiba kwa Ramadani n'akuliwa mu Shaabani addako, amakulu nti nga balinga abagamba nti oba oliawo alina okusiiba kwa sunna kwe yasiibanga nga tannaliwa Ramadan. Naye abamanyi ku kya Aisha bagamba nedda, Aisha teyasiibanga kusiiba kwa sunna kulala, wabula yaliwanga Ramadani mu Shaabani kubanga yabeeranga bize n'okuweereza mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, era nga yali alaba nti kyekimusingira okusiiba okwa sunna. Kakati awo ne tugamba nti omuntu tukuwa amagezi bw'obeera nga obanjibwa okusiiba kwa Ramadan, okwawukana ku njawukana z'abamanyi, bw'oba oyagala okusiiba ennaku 10 ezisooka mu Dhulhijja osaana okubeera nti nno okwanguyira olubeerera. Ne bwe kubeera nga kutuuse siiba ennaku ezo terikikugaana, wadde nga abamanyi abamu bagamba nti leeta enniya yakuliwa faradha ofune empeera nti faradha wamusiibye era mu nnaku ezo wabadde okoleramu emirimu emirungi. Said bin al-Musayyib yagamba nti enniya y'okuliwa osobola ogigatta n'enniya y'ennaku ezo eya sunna. Ye Umaru n'agamba nti ye alaba ne bwe kuba kuliwa kale ng'oliwa kyandibadde kirungi n'oliwa mu nnaku ezo 10 9 ne zikuyitako ng'era oli mu kusiiba, kubanga omuntu bw'abeera nga aliye ennaku ezamuyitako mu Ramadani mu nnaku ezo 10
yempeera abeera agifuna ey'okuba nti ennaku ezo akoleddemu omulimu omulungi ennyo ogw'okusiiba. Hadha wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.